ngoye yabadde ankubira kulagirire gy'obonsanga. By the way ng'ogyeko naawe lwaki abantu tebaagala bituufu, lwaki tebaagala kuvaayo okubagamba okwogera ebituufu? Kuba oli yabadde amblaminga nti actually yaŋŋambye nayogerako ne Uncle Bean ne tumugamba je waba yagala ssente tuzimuwe oba biki otegeera naye n'atabaamu magezi. Kati naawe oba tolina magezi ngenda kukimewa ate nze ngenda okunonayo nga sinnadde Saudi. Ennaku zino njagala otuule olabe enjiri yoyo omusajja ogende ku njiri ya Dembe FM ey'ennaku ezo kozi nze namumanyira ku Dembe ng'akolanga na Aloysius Junior. Mumanyi yagenda mu America ennaku zino. Yes. So kakati genda ofune oli owaaluli ofune n'owaaluli obateeka mbayinza okwekubani nze ngoberera nsonga bwe zitambula ntunuulira n'ontiisa simanyi walidde nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kuba nze ndi musajja wa Katonda omulanzi. Abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro. Bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako. Mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga. Gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Nkwaniriza nnyo gwe n'atulaba akwembozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kwe tuli nnyo leero weekend Pacho musanze wano ku Tavanuds wano ewa mukwano gwange Kanso Kisuze onakola lwe musanze abadaze okulyako ku ssente wano mpola bwe mugwikiriza ne mugambo why so tubeko n'ebigambo byotwogera awo atulabe embiranga bwetambula. Pacho soko obuuze ku batulabisa wasi baaki lwaki onyingirira nnyo mu weekend zange kati bategera biwanvu naye anyway whenever you call me I'm always there at your service. Omulabi waffe omulungi owa Embozi mu UG karibuni tena nashukuru olwoluswayiri jamete nenowa Embozi mu UG akironyo tungakere kopangoja ate anenowa Embozi mu UG mukoba mutya banaife abo mu Eastern Uganda mwebale mwekaza mwanyala nabi. Okay. Tiatika tinzenzi. How are you doing, guys? Hope you're doing well. Yeah, by the way, we have a very big number of people. Yeah. Waliwo abantu abajja abagala bitukola. Some people in South Africa, some people in UK, some people in Canada, some in the US, and wherever you are, you guys, we love you so much. I'm called Pacho, and I'm here with Geoffrey today. And it's a weekend. I'd come for my match, to watch my match, but he was like, say something. Then I was like, who am I not to? I love you guys so much. If it's your first time, please subscribe, like, and do share our videos. Nze binza okuntabukako wakati awo. Afulufiga abacha China kyangamba. Aba China kyangamba kwa yamanyira Luganda. So we'll take it thorough. Okay. In English. Mukwano go agamba ki Haji Jafari. Haji Jafari China buzibu munange. Byonna bibadde bintuukako ebyantu abantu bibadde bawoza. Bwe tuddamu kulaba ku set ogenda kulaba bikibayira ngenda kusomera yennambe badde entiisatiisa ng'awoza. Ndi wa Saudi. I have 1 week left. Please dayo kombe boxes oba oddayo mu komba box whatever anyway. I don't want to say that wali omukazi yankubiddeko ngagezaako to intimidate me ngamba wenziramu kulaba ng'okola video yonna about Pastor Bujingo ogenda kundaba ngenda kukimewo nyabo kulagirire gyensula yaŋŋambye mu West Saudi osiwa mu kiyombo oyo nanti kye ŋŋamba nti waba dadda mu boxes gyagiddemu munansonyiwa abakola emirimu ngo I'm not trying to do what naye nga I respect everyone and I love people naye nze bw'ojja bubi nange nkuwa ekyoyagala when you come in a humble way I give you the best of Pacho. Ojanga ate oli mubi ate ng'onvuma ng'oŋŋamba ebigambo ebitasaanidde
weewaawo nyinza kuliisa ennyama gy'otalya naye nga Haji Jafari Musa mwagala nnyo era byonna byonna yabikoze okulaba nga buli kimu kitereera bulungi nnyo ali wali eri mukono nakisunga era nga Haji ono edduwa zonna ng'oyagala kusomere oyina bisiraani oyina bizibu baagala kukwata oyina emisango mu kooti kiki genda yakusomera edduwa buli kimu kijja kwanga kikutambulira emirimu tegitambula simanyi gwe bakukyawakyawa ku ddiiru ki mukwano wali baddekawo ng'omuntu tagala nakuva kumpi nga wadda ku nooti 7 nooti lwaki ontunulya nga njogera ebyo wamma mukubireko Haji Jafari Musa ku nooti 7 nooti 39888 ojja kuba mufuna bulungi nnyo namba endala eri nooti 7 83988813 ojja kuba mufuna bulungi nnyo alina ebizibu byonna okuzaala kuganye kyekiganye mukwano asangibwawo kumpi nnyo nakisunga mukono wojjo musanga weekend yango giyingiridde weekend onansonyiwa okugiyingirira tuludde weekend yonna obadde omuze kutuuliziganya buwuliziganya oliriddawa kati embeera kyeriwo simanyi bakuyodde nga tubuziganya buwuliziganya naye esimu positive messages nga 2 sikiwa era kino nkibagamba mu kamera whoever is trying oba mbalagirire wange ngoye yabadde ankubira kulagirire gy'oba onsanga by the way ng'ogyeko naawe lwaki abantu tebaagala bituufu lwaki tebaagala kuvaayo okubagamba okwogera ebituufu kuba oli yabadde ambulaminga nti actually yaŋŋambye nayogerako ne Uncle Bean ne tumugamba je waba yagala ssente tuzimuwe oba biki okitegeera naye n'atabaamu magezi kati nawe oba tolina magezi ŋŋenda kukimewuwa ate nze ngenda okunonayo nga sinnadde Saudi mukazi nga akozesezza maanyi mangi naye tolowooza nti nze gwoliko nange ndi ngoma nnene kati nzizeemu okola vidiyo jangu nnone tewatidde Pacho nti aki naawe bajja kuyola nga Uncle Bean bwe bamuyoola kati kankubuulire banayoola bameka nze I came out to fight for what I thought was right nze wemba nvuddeyo kola ekintu sivaayo nga yenze avuddeyo nina ekiba kivuddeyo mu nze naye Pacho nze ndi mukwano gwo munnange nkyakwagala okukulabako nange njagala okukulabira njagala beeraana tewali kigenda kuntuukako anekenyini era ondeetedde ebizibu nange nali ndi awo wiiki eno esimu nenkubirwa mbuba neetaga ku poliisi amazijukira wankubirako nga wenna okankana nekuga boyuzanniya nawulira ngoyogera ningali sali wange Jofra atidde nnyo bw'ati olaba ebiseera ebisinga abantu abavaayo okwogera amazima nga bayimiridde ku mazima omuntu abeera nga yekka ayimirira yekka abasinga tebabeera ku ye kyova olaba nze politics yannema kuba simanyi kulimba era ndoza sisobola namuyingira kuba obulimba bwannema kakati njagala nnyo okuyimirira ku mazima kati nze kambawulire kino olwaleero nze oba mwalabye ku clips za bino babiki there is where even bamubuuza Pacho mukwano gwo yali mukwano gwo era nawe era mbadde nzijja naawo nagamba nti kale sooka okole ebiri tujja kuddawo nagamba nti mumanyiganye naye kakati omukyala bwe yankuba esimu nga bwe nakugamba nagamba tukwetaga wano biki ne mubuuza ku musonga ki n'abimbuulira kati ne ŋŋamba ate kakati kati ne ndowooza nti oba naye bakukubidde kati bwe nakukubira bantya kati bwe nakukubira n'oŋŋamba nti wali simu yankubiddwa kati munkubira mukangakanga nnyini bantu awo ne ŋŋamba bano bafere era namanyi kati bano bafere because nze manyiddwa emirimu gyonna gye nkola manyiddwa si gyakwekweka nina wensangibwa okitegeera nina address kati wate oli bwajja nankubira bukubiza essimu n'ekirala bujangu onsange wano who are you no you people you think ensi yakuintimidating everyone no but I think enough has been enough and enough is enough. It's time for us to get up, stand on our legs to bagambe. This is bad. Mukwano go Bini yakomyewo nagezezako kumunonyako esimu teriiko tunoonya actually tusonda sente za munonyeza mufunirayo kasimu kalala ne line endala. I think we shall do that on Monday. Ngenda bambi kolako by Monday okay next week starting Monday. Yeah. Wakunonyeza ku saati kati naye wafunye omukisa nti mwakwataganye yabadde akamala okutuuka awo ngembe nga azemu okulabika gw'omukuba abaddewo awo
embeera ya Bini eri etya? Embeera ya Bini si nnungi, kyensobola okugamba omulabi waffe atulaba. Si nnungi, alumizibwa mu mbiriizi. These are ribs, right? Embiriizi. Anti wenjogera ku mbiriizi anti balowooza ez'okulusaniya naye alumizibwa mu mbiriizi then ne wansi bakazi be balumizibwa mu ndira bakazi so men balumizibwa what but lower abdomen down then the chest ekifuba kimuluma nakyo kimuluma he's not really fine so I think yeetaaga medication ey'amaanyi asobole okudda mu mbeera era wano abateeredde bulungi njagala wano nga tuli naye mu mboozi mu UG tujja kumufuna mumbulizeeko ebibuuzo ebiwerako yagezezaako okunyumya nga weemuli n'anyumya embeera gy'ayiseemu abaddewa ekisinga obukulu lyabadde essanyu jjereere nze nga nze I was really so happy because kyali nnumye nnyo ebivumo byonna full figure oyo omukazi atategeera byavuddeyo n'ayogera n'anvuma n'ebyatamanyi n'ebyatategeera lwaki tova ku full figure anti ye yavaayo n'ayasama bakuyita kwasama kuŋaŋaala omanyi oluganda what is the right word nkozesa ekigambo ki n'ayogera kwali kwogera ng'abula kuba banne malusu kwali kwogera ebigambo byayogera byanvuma obimanyi naye me I'll always remain humble full figure sijja kublaminga sijja kunenya oba oli awo onoonya likes naye si buli anoonya likes naye omukazi ali hambo ennaku zino era namulabawo ku TV n'atukana okugamba nayogera ekigambo kyesiwulirangako leero kanjogere nga maama ngali ku TV kati olwo Joan yavaayo n'amuwa level nange nenvaayo nemugimulaga netumugamba omukazi yenna omukyala yenna tayogeranga gwe tayasama tasabuka na bigambo sikwati sama yayogera kiri ekigambo taŋŋaŋaala yayogera twamuwa level n'amanya wawaagwa walina okutuula kuba twamugamba ye mother ate n'ekirala Geoffrey nkubuulire waliyo ekintu omuntu kyayogera n'ogamba ono bwe nnaamuddamu alayika byanninako bye bingi nze saasamanga ggwe ate sijja kuvaayo nzije njogere nga omanyi abantu balowooza bw'oleekaana ennyo oyogera bituufu no full figure compose yourself wezuule know the person you are you're a mother for God's sake abaana bo tomorrow bino videos bino ebintu tebivaawo tomorrow mu archives bibaayo abaana bajja kulaba balage nti see how your mother used to kwasama bakwita kwasama okwogera kwogera gundi Bini ono kyenkubuuza kiri Bini yabanyumirizaako wawa abadde mbeera ki gy'abaddemu n'okutuusa kati bbanga lyabadde nga taliyo he's not really fine tali bulungi era nabadde tusaamu botheringa nnyo but I believe next week I'm going to get time with him twogere tutulenga abantu and then we talk nabadde ngezaako okugoberera awo yeebazizza nnyo n'agamba nti gw'omu ku basinza okumubeererawo ennyo okuba nti nno afuna nkita justice yona gyabadde naye nakola te statement egamba nti toli mukwano gwe nti wadde nga wabaddewo kyobanga ate mwali mweneerawa eri ku mulimu gwomwe gye mwali mukola oyawula okubeera colleague ne mukwano so twali colleagues yes naye nga temuli ba mukwano much as twali colleagues mbelivingira nnyo mu truth Luganda help mu mazima exactly so omwana oyo yajja very innocent as he looked nakola byebamukozesa yasookera waka mirimu gyawaka ne bamuleeta ku kitebe but he was friendly nga yagala nnyo okujokinga ayina that comedy in him ayina art oyo mu ye so I liked him okitegeera so much as we were not so close friends but I mean when he got trouble when he got problems when he got issues kati ye muntu gwe nali sisuubira nti ajja kuyisibwa mu mbeera gye yayisibwamu despite of okubeera n'abo abakulu ewaka okitegeera despite nti embeera yonna gye yalina nabo naye sisuubira nti ye ate bayinza mutwala bwe batyo yensonga lwaki navaayo sirina nsasula sirina nti muntu yanteekawo nti nzije because mu comments nina abamu bendaba
in different places bagamba nti olabika wateekebwawo Pastor Kayanja oba Pastor Teddy oba wani nze mukyala wa Bujingo omukyala Teddy nasemba mulaba mwaka kino zampisize emyaka ng'esatu oba ena simulabangako Musumba Kayanja ate yesimu okujjako mulaba ku TV ye ku TV yange wakanga mulabe ku channel ye I've never met him, I've never gone there, I don't know anything about him naye Bible egamba nti ennaku 40 zirituuka everything can come out era ndoza gaggwayo so it is time for you Musumba n'oyo Yezebeli wo mumanye how to treat people mumanye nti abantu bemwakaabya amaziga bonna it is your turn now if you don't repent then ekintu kino kigenda either nabadde ndaba either okuyuzaamu that church egweveewo oba ekole kitegeera no this is according to nkyogera ntya because when people get to know who you are and what exact things you do in pretense nti you're preaching onyamba kinze endiga nzize omutima gumenyese I want you to console me I want you okungamba ebigambo ebinzizaamu gundi oba baba walanna ennaku zino njagala otuule olabe enjiri yoyo omusajja ogende ku njiri ya Dembe FM y'ennaku ezo koze nze namumanyira ku Dembe ng'akolanga na Aloysius Junior mumanyi yagenda mu America ennaku zino yes so kakati genda ofune oli owaaluli ofune n'owaaluli obateeka mbayinza okwekubani ettaka lye linamanya kye litubuulira naye nti enjiri yaggwamu enjiri tis now sex ndoza banatera tugamba nti mukyala wange awooma nnyo kintu ekyo nga kinene nnyo no kuba babeera mu kwewaana nze omwami wange akola kino omwami wange mukyala wange nkwagala nnyo oba aba gundi eyo yenjiri nazze nnina obulumi ku mutima njagala onsomera olunyiriri weewaawo nzireyo ng'omutima gukkakkanye nazze nnina ebintawanyo ndi mwavu bagenda kungoba mu nnyumba mbuulira ebintu ebinzizaamu gundi naze omanyi mukyala wange alina amagezi mangi nnyo omanyi mukyala wange awooma otegeera bannange tulazeewa abasumba bano kiki bo tebalinaako kitebe kibatwala oba abalala bali above the law bo tebasobola kukola ki kubeera anda mu kitebe balina balina religious council naye musumba taliyo interreligious council right yes abamadiini naye musumba ye yagigaana musumba kyataliyo yagamba ebintu ebyo bifu ebyo byakola bye bituufu Bible ekkiriza mu kuwasa abakazi babiri wali eri yamwegaana mu kooti ensonga za kooti n'agamba yetayanjulangako ensonga zeyazogera n'agamba nti omukyala mukulu yali agala kumutta ng'agala kutwala ttaka lya kyaki Jeffrey kankubulire omusajja yenna ng'akukooye oba omuntu yenna ng'akooye munne asobola okwogera buli kimu tolabanga kazi abavaayo abakazi ne bagamba towooma wali tonkola bwonti ne bwoti lwaki tewavaawo n'ogenda ewammwe bwaba yali tamanyi takutuusa ku biki byonna lwaki wavaawo n'ogenda ewammwe lwaki olinda kuyomba andi kati yagamba nti olw'okuba nti no bali balina obutakkaanya omukazi akakutwala ttaka lya kyaki akola obubadi bwe obujogole bwe bonna n'agamba nti kamute basobola okusigaza abatamanyi musumba oyo naye aye abeera ready okukola ekintu kyonna so long as amatiza endiga ze abeera ready nnyo okwogera kyonna kyayagala era si kipya nnyo ewo kipya nze ngoberera nsonga bwe zitambula ntunuulira simanyi walidde oba walidde yogera sheekh akumataka kayire omusajja mukwano gwange musomi wa dduwa akugamba nti gendayo musome ku dduwa bwobanga olina ebizibu olina ebitatambula bulungi bw'obeera nga obufumbo butataagana agamba nti wali jangu omusome ku dduwa bw'oba mukyala era bw'oba mwami because obufumbo busobola okutataganya ku sayidi zombi buli omu naba nga tategeera munne so agamba nti genda mutule wansi musome ku dduwa ebintu byonna byonna bitambule bulungi sayidi awo so agamba nti wali nnyo oyinza okuba nga onagwa wowola ssente zo nga ddala sente azina naye nga taakusasula ate agamba nti okusinga okulwanagana mugende mu makooti akunyage mwesika ebitogi agamba genda musome ku dduwa
omuntu oyo asobole azikwate yekaakomeo agambe Pacho oliwa jangu nziku azirete nga taddemu n'amagoba akuwe azikuwe bwobanga bakubba naye nga tofunye justice weewubye ku poliisi bakubuzaabuza agamba nti genda musome ku dduwa ebintu bijja kukomawo omwami waba yadduka bulungi nnyo omwami waba yadduka genda musome edduwa omwami ajja kukomawo bwaba takwagala obufumbo obutereere era agisoma n'akwagala omukwano ne gutinta so Sheikh Akumada Kakayire akuyita agamba nti genda musome ku dduwa ali jjinja eyo so agamba nti akulinze obanga n'ekizibu kyonna bizinesi tezitambula bulungi zirimu okusoomoozebwa emali wagisuubula eremedde mu masa eremedde mu sitoowa agamba nti gendayo musome edduwa sana kakati bino ate emali eremedde simanya biki nawe eremedde kwegamba obulamu bukalubye agamba nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna buli kimu kitambule bulungi nnyo ye Sheikh Akumada Kakayire omusomi w'edduwa era nga ali jjinja kumpi wano jjinja kubanga okuvuga okugenda ejjinja si mutwalo nga gwomu n'obutawera so transport enaso okumala emitwalo ng'ebiri okugenda n'okudda so agamba nti gendayo musome ku dduwa era nga ali ku 075 54 66 2 075 54 66 2 ali jjinja era ne ku screen yawo esimu ye weeri awo osobola okugiraba ye Sheikh Akumada Kakayire omusomi w'edduwa ku nsonga zonna eziganye walina bizibu sakati ate bano bagala kubbako ttaka lyo bannanga ab'ettaka lyafuka ettaka bagala kubbako ttaka lyo ogenda musome edduwa because omuntu asobola okujja nga golina ettaka lyo naye ng'oli alina ssente naye nga tayagala kuligula obulisi togala kumuguza naye nga tayagala kutwala lya bwereere so genda musome ku dduwa byonna bijja kukka muli gonna kujja kukakkana kale Pacho abasumba ensonga zaabwe zitabuse essaawa zino namaze okulengera akatambi akabavuka bano abadde batambula ebbanga lyonna bano be bazudde olunaku olwaleero ku gundi ewa pasita oba bano abalala abadde batambula nga babyogera ku mitimbagano egy'enjawulo anti be babadde batambula nga babyogera kamera zaabakutte nga bali ewa pasita Ssennyonga abagenze kukola ki kyabadde bagenze okukola ekyo tutamanyi naye nga ate ebbanga lyonna badde bajja bagamba nti pasita Kayanja ali ebisiyaga yabakozesa mu bisiyaga yabali ebisiyaga kakati akatambi kaabakutte ng'ate bali ku kyaki wa pasita Ssennyonga. Should we say that is sabotage? Gye bagenda ne bafuna oba obusente ne bajja ne bakuba munnaabwe. Abantu bazo kulooza nti bwe kiri because baba nga abasumba babana ababiri nga bana tubaleke tubaleke naye abasumba ababiri pasita Ssennyonga ne pasita Kayanja nga balina obutakkaanya kikaga bana badde bamulumiza bujja okulya ebisiga nga balabiddwa akati wa pasita Ssennyonga ekyo nze omuntu nga ow'amagezi amatono nyinza ogamba nti bano abantu bagenda eri ne baweebwa ssente okujja okukuba munnaabwe nze bwe nyinza okulowooza kwakati gwoba olowooza ki bulijjo mwogerera ono obubi na biki so eno muzze kukola ki so n'ekintu ekirala njagala kusaba ababloggers baffe njagala kusaba bannayuganda bali eyo bana esente zireme twemazaamu mwogere ebintu ebitaliiyo because wali abawadde sente mwogere ebitaliiyo lwakuba oli yakusuubiza kawiisha akakuwadde oba akugulidde ka progress ka miliyoni 6 oba 5 akakadde kadde oli mukutambuza ebyo ojja bikola otambula okole buli kimu but ewa Katonda ensigo kijooteeseeyo otegera so you people tubeere baamazima bwembanga ddala pasita Kayanja nga bituufu byakola muleeta evidence kyenagambye bali oli eyabadde aŋaŋaala yabadde ayogera yabadde ayasamu bakuŋaŋaala oba kyonna anyway oluganda sirutegeera bulungi Pacho omuntu asobola okuntuusaako ekintu kyenabadde ŋŋamba kyoli bwavaayo n'agamba oyo Pacho maybe ekyamujja wano lwakwendekuza bakuyita kwendekuza abakozi bonna wabamalawo ku mulimu awo bayiseemu bonna buli omu bamuteekeko kamera ayogere nze yankwana bwati ne bwati lwaki babikola tebalina kamera tebalina TV kuba kakati ng'olina okukakasa abantu biteeke ku TV babirabe abantu bamanye oli naye agambe nze gundi Pacho yankwana bwe watera lodge gye twagenda mu ba hotel oba guest house yali eno mirundi 2 nange envuddeyo nange yaŋŋamba bwati ye maama ndi mubi nnyo okutandika okwekwanira abasajja ate ekitegeeza ekyo kiba kitegeeza nti bakkiriza ku kitebe kyabwe kuliko obwenzi butokota bwe buti yes ate kitegeeza batandikire mu musumba abwe yennyini naye ayogere nti Pacho yankwana we yali aneetega
batandikire ku ye kuba oli yagamba wali wetega musoma n'atakola nze ale wali ebimu anti wali eri gundi kati bagamba wali oba tewalya kati nze waliyo byesirya Pacho walya owate walya waliwo byesirya waliwo byenda ne waliwo byesirya kino kyabakozi okuba nti nno bo bakola obwenzi babaga nti kye wakola wali kikambwe nnyo tekyogerekeka nze Pacho eyagendayo ndoza mwaka nga gumu nemba nga ndi lubuto biki naye ndanga ndi lubuto lw'omwana wange never ate waliwo byesirya ku salt siina kyendyawo Pacho abantu bano entalo z'abasumba zigenda kukoma wa because bw'olaba ebintu bino kati wano twalabako era ebyagundi bya pasita omukama amulamuze kisa abantu abavaayo ne bagamba nti ffe yatupanga bupanzi okuweereza pasita gundi waliwo n'abalala abavayo nga bagamba nti pasita Ssenyonga naffe yatupanga okukola bwe tuti bw'ogira bw'otegenda okuwulira nti pasitaani no pasita yali mukama awo simanyi ogenda okuwulira ng'avaayo ng'agamba nti vaayo oyogere ku bisiyaga ng'olwagamba Kayanja ekyo nakiraba vaayo we bannayuganda ekirabo kya Easter oyogere ku ki ku bisiyaga oba obirya oba tobirya kale obyogereko njagala buuzayo ekibuuzo kimu omuntu oli muli w'ebisiyaga bw'abeera omusajja akkirizibwa okubeera n'omukazi tekitera kusangika bw'abeera mukazi abeera n'omusajja kubanga aba musajja ku musajja mukazi ku mukazi nga pasita Kayanja mulaba n'omukyala ate mulaba n'abaana olunaku pasita Kayanja lwe yankwatako ennyo ng'olwo oli omusoma amaze okwogera ekyo n'agamba vaayo owe bannayuganda ekirabo kya Easter oyogere ku bisiyaga oba buli oba obirya oba tobirya nakaaba manyisa wali ebintu ebimakinga so emotional ntulamu neŋŋamba no neteeka nnyo mu bigere by'omuntu oyo neŋŋamba senga nzigo yabadde bakyogerako how would I feel nze omanye ekintu ekibeeramu abaana it makes me so emotional yali atudde ng'ayogera omwana omu ng'atudde ne mami we mukyala weeno nga naye omwana omu amutuddeko wano byana ebito ebirabika obulungi I felt for the kids gana amawulire tegavaawo abo abaana bajja kula naye tuli baffe tufudde nga tuvuddewo ebyo ebintu bijja sigala olowooza abaana bano bajja wulira batya nze ffe obulamu bwaffe sikola but the young generation gyentunuulira nze byonna byenkola I don't do them for myself but I have to lean njagala kulekawo gundi ngeri very clean abaana bange nkya ne banasanga nti pacho nga bateese mu computer ne bayiwa Google neyiwa byonna bagenda kunfunako ki what report are they or what message are they going to get about their mother because she was one time a media personality TV and radio personality biki naye bagenda kunsomako ki what kind of mother was I okitegeera so what made me cry Sombo yakaba n'amaziga omanya amaziga g'omusajja gava wala ne pastor Kayanja Kulwa yavaamu amaziga but if it is politics in the church obanga mulwanira ndiga nga ze mukayanira boda tuziraba nyingi mu town taxi nyingi amaduuka mangi ogenda mu kikuubo naye buli omu mukama amuwa ekyokulya n'akizzeewe buli omu mukama amuwa provision tifizi buli omu waali nafuna mukama kyamuwadde lwaki oyagala kuvayo kwonona erinnya lya munno weefuula ali so nti gwe oli mulungi nnyo oli bakyogera batya okubeera sogone mu malokole nti gwe gwasinga okubeera omutuukirivu gwe buli kimu wetwala ng'omutuukirivu omutuukirivu abeera haja abeera n'abakazi babiri oba agenda akwana agenda awasa omukazi oli omulala yamuta maama yamuta era omukazi abeera yekka eri naye abeera ne mukyala muto si mukyala muto mukyala we waddala olabika walidde sikyalina byenkugamba oba walidde lya naye nze nja kusigala ku mazima era nze ayagala okunnona nja balagirira n'ewange bw'obanga muvayo nga mwerwanisa kati ffe endiga where are you leaving us tugobererani kati mudda ku kituuti ne muvuma nga ffe tumanyi nti omulokole tavuma takola ki kakati nze I start from where waliwo enjogera y'Oluganda egamba nti enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi bye bikutuka so meaning kati endiga ze zigenda okukola ki wano endiga ze zikola ki because nabo babeera mu suspense bagamba ani mutuufu nze ngamba
buli omu yaliyimiridde ku kituuti katuuti buli omu ayimirire ku kituuti apreachinga ekyapreachinga mukama kye yamuteekamu akiwa abantu naye okozeeko leka kulingiriza ebya munne ewaagundi ono waaba yalidde ebijanjaalo tinga banaibe waka neiba wange bw'aba yafunye mukama n'amuwa n'ali enkoko olwaleero I'll not go tandika okuharasinga omwami wange nange ngulira enkoko maama Jamaali ye nga baagimugulidde duwayino taata Jamaali sente gye yazijje manyise ye bamusasula ddi owange bayinza okuba bamusasula nga omwezi guweddeko ate ono taata Jamaali yagireese ng'obanga wakati w'omwezi so tumanye nti kyobulaba nizina engalo tezenkanankana so tumanye nti if this one is like this, let's find a way of doing certain things the way we are supposed to do them. Don't sabotage someone because you want to be called faithful and you're the best. Never. Naye Pacho okozeko n'abasumba bano era mu mboozi gye twatandikiririzako ddala wannyonnyola n'otubulira gy'okoleddeko mu basumba eyo entalo zaabwe zino zigenda kukoma ddi era n'ekibuuzo ekirala mu bo ani mutuufu because nze mbuuza ku lw'abantu entalo zino zigenda kukoma ddi era ani mutuufu kuba bonna bonna obaddeko nabo omutuufu simumanyi sijja kulimba mbakoleddemu naye omutuufu simumanyi enjiri kwe twatandikira si kwe tuli ekyokubyo mbuza ani mutuufu nkoledde nabo wadewawo something you are bringing entalo zino zigenda kukoma ddi tezigenda kukoma olw'ensonga yafuuka church business buli omu anoonya ssente anoonya kawogo buli omu anoonya ssente sente kati bali ku Bible nti batubulira ebituufu they are all looking for money. That's why you see them having posh cars, sleeping in mansions biki bo tebafaayo because bamanyi endiga enkya zigenda kuleeta okitegeera. Why would I say like that? Buli omu asikazza wuwe. Recently nina omusumba eyayogera ebintu era about issue ya bisiyaga ne bagamba Parliament mwe muli eyo sente muzeerira mwaganyo zireeta mu church and you want us to talk about bisiyaga. Really? Yagamba abantu nti abantu mulete sente bamutaleete sente. So meaning it is now church business. Exactly. So what does that mean? I think a man of God would stand on his two legs n'agamba no. Enough is enough. Tetugenda kukkiriza kisiyaga come what may. Katusigale n'obusente bwaffe obutono. Yes. Katusigale n'obusente bwaffe obutono ng'eggwanga tubukozese but when we are not entering in one. But if you say Parliament muganya oleeta sente mu church taata yalagamba endiga bazigamba okuwayo teziwaayo ate waliwo sente z'ebisiyaga kati babanga batwala mu kukemebwa nti bazisike taata wange nkwagala nnyo naye weekuba penalty kwolwo wangamba mwagala nnyo mwagala nnyo kuba nayo nabeeranga ku Sapienza ng'era enjiri yenjiwuliriza nga ngendayo nga naye I wasn't happy statement inaawe yange nze njiri kuva nampuliriza ya bugingo naye gwe ne Ssaabazonto mugenda kuntamako ekintu eki kutamaki muddamu kumpita mu bintu byammwe bino musimayi mu mulimu mutyo batwala anti nga bwogambye gole owuliriza ya mwami Kiganda Bishop Kiganda naye kuva dda nga bugingo nga kyali ku gundi eri kwani ku Bat Valley nze nagiwulirizangako ku ddembe naye wakati awo neekola ki oba nenkyuka ntya simanyi nedda waliwo ate program yali nnungi nga abafere b'ekibuga nga njagala nnyo nga yendeeta nnyo eno okuwuliza Pasta Kiganda ate ndyoka enzire ku bafere b'ekibuga kubanga yali etuyigirizanga abantu bano abafere b'ekibuga yakwata nnyo. So that's how I turned to come to Bishop Kiganda. So you are asking me omutuufu yaani simumanyi kuba kaakati Mukama yajja tulaga omutuufu one time one day banaalekerawo okulwanagana oba biki sikiwa bonna banoonya ssente bonna baagala kubeera n'endiga ennyingi nnyo bakole ki bafune nekirala kakati katono nga njagala okukuleka kirekawa abakkiriza abagoberera fe ababagoberera kitulekawa because wabeera okulwanagana okwo binabinanya tubitunuulire because abantu bano butubasaasire bannange anti kakati endiga zino zirina okuva mu ndiga bakole ki endiga zirina okuva mu ndiga oba zidde mu mbuzi zifuuke embuzi noti ndiga muza lwaki they have to open up their eyes they have to think twice ng'omuntu okimanyi nti gyeri abantu abalaba nti omuntu we kyakoze kibi kive n'okutta kitta
nena amulemerako he's my man is my what muli baloge mwabatategeerako mwabaki gwatasobola kukozesa bwongo bwo think sooka ove mu kiri ekintu olowooze ng'omuntu kubanga mwe musinze n'okuleeta oli ne bwalaba ekintu ekibi omusumba ekyakoze they can't come out and say this is wrong. You people are you bewitched? Do you have demons in you? babambazaaki muddemu amagezi bakubako ebintu byo tofunye justice ogenze ku poliisi ne buli kimu kiganye gendako ewa Sheikh Ahmad Kakayire musome kuddwa ebintu bina bitereere omukazi yakubula buli gofuna yagenda sigamba nti noli mwavu naye ne sente ozirina ne bulamu tebutambula bulungi omuwala olabika bulungi olina mugita mutya nyashi yina nyashi sokati bina bino birina naye buli musajja gwofuna yakulekawo bayita olulu musajja lukulako bati nga agenda big bamba mukati wajita nyashi nayenga mwogedde bintu mu Uganda abasajja bakulekawo tolina mukisa gwonna genda yagamba genda musome kuddwa si byakirogo si byaki just kusoma abikulaye Qur'ani ye ne musoma nemukuma akaladi kamwe nemusoma edduwa musajja wa Katonda mukkiriza agende ku kizibu kyonna kyolina buli mbeera yonna neganye olina ebisiraani olina olutwe abantu bakugobaganya tebitambula bulungi agati gende musome kudduwa bitambule bulungi nnyo ye Sheikh Ahmad Kakayire omusomi w'edduwa ali ku 0751 54 nkaga mu mukaaga abiri ali Jinja kumpi nyaawo transport emitwalo ebiri omutwalo kugenda n'okudda mutwalo ali ku 0751 54 nkaga mu mukaaga abiri so mwekwate ensonga zonna zitambule bulungi side awo ne namba ku screen awo weri era so okugenda okubanga ogifuna bulungi nnyo ebintu byonna bitambule bulungi side awo kakati bini twamufunye ne gwali eyo ng'oli mulabi waffe ng'owulya Uncle Bin nawo badde mu struggle ye ng'owulya olina kyosobola omukolerawo right now talina simu either osobola mufunira ku simu yange oba ku yabasaabazondo zisimu ebbiri twagala mufunira simu empya ne line yamu and then saawa zino yeetaga medical ndoza mwamulabyeko si oli bini era tali fine mbirizi zimuluma bikiso he has to go scan n'ebirala n'ebirala bw'osobola okuyita ku namba yange eri noti 7 noti 2 noti 1 8 noti 3 that's my number 0702 011 803 any contribution tujja kubanga tusanyuka nnyo oyinza obeerawo ng'otunda amasimu oba n'ogamba nze akasimu kaakano nkamuwadde that is also good oli ayinza okugamba nti nsobola okukolawo kino it is also very fine naye nga yagambye tagenda kuzikiza episodes ayina 8 yakagabako episodes katono nkijja ku kino gonzijukiriza bw'ogambye nti yagambye tagenda kuzikiza namulabyekaawo nga agamba nti yeetonze kyekyabadde mu ekyo manisa wekitunyonyole because abantu abamu balabika nga tebakitegedde bulungi bayiza esaagala bini mumufune bubi kyeyabadde yeetondera yagambye yeetondera musumba ne mukyala we Makula bw'abanga bye yayogera si bituufu bamusonyiwe naye ebyo ebituufu ekyokusonyiwa bakikole bakijjewo okyamufunye bulungi nkufunye bulungi era bangi bagamba yapondoose nedda akomawo tulina kye twatandikiriddeko weewaawo oba ne sikiddamu bulungi oba you know like batwadde tukyachatinga nongamba bini yanneeganye nti amuta friend and biki so I think the question there is Pacho okyagenda kubibeeramu oba keyalabise wakivuddemu because obadde ku hashtag free bin kati yalabise what is the way forward I think is the right question for me now okay the thing is yalabise mukama yeebale naffe effort zetuteeseemu nzeebaza naye ate kati ekiddako until when he gets justice paka lwanatuuka ku ekyo nze kyenjagala ebintu bibiri omusumba ne mukyala okuyita omwana ono bamugambe tuli sorry wetuba twakusobya oba okukwata ssente ze zagamba zababanja ne ka TV ke kabanja ke batwala mu restaurant kuba omukazi alina ka restaurant nakyo tewakingamba ka TV ke bakamuwe nedda kiseegera oba yenjiwayo nga yagadde bagimusaba ebintu ebyo bibiri babimukolere I know they can let them do that for him
TV ya sorry bugambo butono nnyo atenga TV ya size ki simanyi wabula nja mubuza I think next week I'm meeting him either Monday between Monday and Friday so mbulire TV bagitwala mu restaurant agamba Susan yamusaba TV yembwa agitwale mu restaurant ye ajja muwaamu endala nakati n'agamba nti ne bamulekesaawo mukazi we oba mu ddwaliro ng'ali lubuto biki omwana alina a lot of pain in the heart era bin tugenda munoonya tumuleeteko wano mu emboozi mu UG asobola obbannyonnyola lwakyalina bingi akyalumwa aga ne bandekesa ne mukazi wange kubanga ogwo omusajja eguli nnyo ekkanani bayira waliyo n'abawala be balekesaawo embaga zaabwe omanyi how it feels like today muzeeyi waffe ne mwanjula nga kati woolaba embaga eri wano next weekend oba weekend eri eddako nga yembaga yange ne bagisazaamu omukulu n'akuŋŋamba ngenda kuwa ssente zonna z'okozesezza naye oyo omukazi tomuwasa really aba mulabyemu ekikyamu omusajja wa Katonda aba alengedde amafuta agabaga nja kudda mbabulire ku mbaga ezo zonna ate kwolwo ajja kuba amaanyi lwaki ondeka ngende mu weekend yange Haji Jafari mundabire Haji Jafari ogamba otya mukwano naye nga gwali eyo nga wali etazo genda kusomera ku dduwa mukono wano si wala nnyo bayitayo nakisunga omanyi nakisunga ampulya buwulizi nno kusinga mukono so kakati Haji mukubireko ku noti 7 noti 39 88 88 walina ekizibu kyonna 7 noti 39 88 ne ku noti 7 83 98 88 13 ennamba eri note 783 98 13 wane nakisunga mukono abasoga bo bakuwulidde abasoga aba bonna nini ezenjawulo abasoga abali eyo nga muli kwenda olina ebizibu olina ebiri kutawaanya nkukobera ku nti muna jawale mukono betayo nakisunga Haji bamweta Haji Jafari Musa akusomere ku dduwa olina ebizibu olina bisitaani biri kutawaanyanga kuba ku noti 7 noti 39 88 oba omukubireko ku ssimu yendi eri noti 783 98 13 kaitena no wakaiti yedu chitekede peko amete loli sitani te loli itekede ponyo gone loni olonge be Haji Jafari Musa etena kisunga mukono kano not kanyare not otadekwe kanyangon kanyawuni we kanyawuni kede not kanyawuni adek kanyang kanyawuni we kanyawuni tomia adek namba no Mahaji Jafari Musa etena kisunga mukono sina byentegeddemu wabula kintegedde nti okola nti oyogedde labi oyogedde mu luga banaga mutukirize tubalekerere wano naye nga tubadde ono kutava nuduzi leero era banayitaba nuduzi kanso kisuze akwagala nnyo kanso kisuze akwagala nnyo balungi nnyo tebatukaluubiriza bulamu mumanyi kibana mawulire kyeki kyensinga obbagalako oba mumanyi amawulire kyeki naye nno naye nga leero lwe tusembye okubeerawo era kukyusa amwe tewali era tugeze okwogerawo nti wetuli nga twafunye walala nga tugenda walala tulina kyusanga muko naye wetukoma tugenda babulira ku mbaga ezasasika eza Kanani embaga ezasasika lwaki zasasika kyekyatuukangawo abawala abo naddala bawo kimanyi waliyo omwalo omu kyenkana yagwa n'eddalu ng'embaga esaziddwamu naye nga niyo azisazaamu anti awo tudda ate lwaki oyagala tubyogerere wano bannange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Pacho tulabagane